olunaku lwe twongera okubona tumwaniriza akaseera kano era ng'ebisera abantu abamede abantu abamalayo abantu abatuufu abantu bonna nga bakoze ki nga baweddeyo so twongera okubaniriza bonna atugenda kutandikira ku ludda luno oluli eno tulina wakiikiridde bukedde era bayita era byonna munsikirize tuve eno nga tutegeera abantu bano bemulaba. Assalamu alaikum. Muwulire amanyi mawala kasozi omusajja w'engabi muganda wa Saha Kiwedde Mujje nga munaana tubeerewo n'ono bwafuuse. Yes, good evening, ladies and gentlemen. This is Rain from Maulana and Rain, the comedy Jamboch. Jamboch, kigambo kya Hispaniola, kitegeeza black bear. So Maulana and Rain, the comedy Jamboch. Tuzze tuwerekereko mukwano gwaffe muganda waffe East Africa's vocalist #1 Saha. So let's represent to the fullest basole banyabo Maulana and Rain with the song. Usigaza omuzimba atugende ku muganda waffe Madras bulidde salamu n'ensanyuka bannange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Lubega Omar Malik Yali Nixon aka Madras, the comedy Gatamilatas, Warata Chico. When I talk to the Gatamilatas, when I integrate our Somakoye, Yefe, where the Ramoko do one. Yeah, Rain don't know one and do one. Ladies and gentlemen, Chitiwa Chamani, you step up your press conferences on Nazona Nea Kisati, Takatako, fight our faith. Muganda waffe from zero to hero yerindobozi kale gwananga n'okujja mu show yaffe kitukwatako ffenna Saha one love bro yama Bobby Lash from the BTC Ragamuffin Choir era nga ndi wano ku lunaku lwa Kindi era tulabe nga tukitwala ku next level naye nga tolina omanya Mujje mulabe omuyimbi yama Zabambisa Julio from the great B2C era nga ndi musanyufu nnyo okuba nga ndina king lunaku lwa leero ku press conference amanya gange Ebisera okuba mu B2C era nga nange ensonga gyendi wano banyiraki abunaana tuli wano ku Africana Tegaba B2C tukakatako kubanga tuli bafaji ba Saha ate tuli baganda be ate tumwagalanya bwe tuli neyanziza amanya nze mugenyi Isa nga tuli wano nga CEO wa SK Events nga ffe bateesateesa abakulu abasheeyo era nga 8 December mpozi tubasuubiza best production stage n'amataala tukozesa Steve G the best omuyimbi twakiriziganya omulundi guno omwaka guno tukole King Saha because bw'otunuulira the best vocalist artist in Uganda today kyogera si magamaga ate era yasindika yekutte abateesiteesa abaliko yasindika eyo bateesiteesa abakulembeddemu pozibu waayo mwanazambali kirala kyagala okumanya tujja bikubuuza mpola mpola tugende mpola mpola Zakwa tutabibuuza mpola mpola. Yes. Kakitegeeza nti omukolo gutandikirira. Olw'okuba twagala tukwata essemo. N'ebyo namunaabalyeyo nga bibesere fayina tubakunga mujje muwagire omwana waffe Mansuuse Manda. Nga tefayina tuwagira Mansuuse Manda. Omwana owaffe era kitukakatako okulaba nga shoye etunda ebeera sold out nga BBS. Tugenda kulanga show eno nga tetwerekereza n'ekirala Dana, you know how we do it. Tebo tugenda kuyamba okuyamba kintu kino tebo tuzitunde tulina amasponsa baffe tumanyi abalina obusobozi era abagala music omulungi ng'obwo tujja kukolagana ne Dana
tulabenga tables at least issue ya table eggwawo by the end of this month zonna zibere sold out. N'ebirango tugenda bikuwa whatever zonna backup stories zonna tugenda kuzikola okufuba okulaba nga show ya King Saha ebeera sold out. Thank you so much. Tewali kyamanyi kyetusobola kukola nga BBS wabula okulaba nga show ebeera successful kuba naffe twali twagala kuswala era nkusaba King Saha ojja okyaleko n'embuga nga tonaaba kugenda mu show yo kyankizo jangu okyaleko embuga tulabe nga tugenda mu maaso fe weetuli we are here to support you. Thank you so much. Eriko etusazeewo ekisayiso ekigiramu bwekiti King Saha asooka ayitewo era bwebwebwetebwekipulogulamu yazayeddako tebayita kikitya genda gikolera wano oba otegeera kitegeeza eyo na BBS efayinamuyimbi ono bwe tukyali tuti oba otegeera omuyimbi kyayitamuga kikulu BBS efayina bannange weeri mu mbeera yonna okubanga omuyimbi ono ne komediyani ono gyamuwa onakuta ebizindaalo ebitujjamalako naye nga kale twogera okwebazamu. Yes, basara nyabo on behalf of Maulana and Greg Kutumani, Tuli Tuli Mekete, Tuli Yasabiku, Tuli Porogoma, so Basanzo Turugumene King Saha, ladies and gentlemen, and to want to be Dengalizama. And then, the Abakowodde Wangela Bwekerapo King Saha, Banariba Dramatist Band, Wangela Bwekerapo King Saha, so Tuli ready and steady. So ladies and gentlemen, mugweyo tulage King Saha. Namwe byama mukolani haso bali bayo byabuzira muliwa. Atuli hasi. So bakwa mbere cyakaranye mukodana wazemu ko wanaye ensonga zonna. Uyo mwakunye munne. Ndoza nga bwaganda. Maulana mbetugenda kujja King Saha tubaddemu ebbanga lyonna kalisobola muvaamu kaseera twerimu naye era eyakoze ekipande yajjakwongerako ebiseera ebyo wamuzaakayo ebiseera ebyo muzaakayo Ejo zijja baana extra. mufune engeri gyemukafumitamu ebbanga lisasudde so balembe basaba namawulire mukoze omuntu w'amaanyi okukwata ati wa Uganda nemusa kuto kintu kyammwe bebabbeeyi bebantumwe era abeebasa kyonna kyonna kimukoze nebeebasa ne balaba ku media tukoze kintu kyamaanyi okulaga Uganda nti tusobola ebintu bingi nnyo kabigaogera nga kisobwa abantu abakisobola information etegeera nti omuntu akole ki music wagundi amutundawa music wagundi akole ki omuntu ayetaagaani naye olwa media eno zemuze n'amasimu akole kamera zemukutte ati omuntu asobola otegeera nti nkwala ki nkula ki nsuubula ki nteekawa so tujja kulaga omutima ogwo basobola tugende nagwo mu maaso tugenda okujja nagwo Maulana Greg tuwagire King Saha nga 8 Desemba Award them up and dancer for me. Oye kabako. Kale kabako gago. Basaba ne banyabo mwebaleeta omukisa guno Diana ne Mukozambali ebabitu sisojas mutumanye bulungi tetukolagana na bintu bitakolaganika nabyo ebintu byetukolagana byolaba na bitu simu eri manya bya ddala kuba bingi byekolagana tubirimu tulinyo bamuyo etusinga omanya kyakuyimba n'okukkiririzaamu kintu abantu balina okukkiririzaamu oba abantu kyebakkiririzaamu King Saha y'omu ku bayimbi abali proven wano mu Uganda ate yeetaaga kubuuza kintu kyonna era nga buli kyayogera nga kya music owuliriza buwuliriza so naffe twesimbye okukwata mukisa okuba n'abantu ngabo mu kaya yaffe ate mikwano gyaffe yatusookako mu maaso nga tumulabiddeko bingi ate atwagala nnyo yakyogerako n'ennaku ezo nti ate disiti gwawuliriza wa B2C
wabanga awuliriza wa B2C omanya ate kirala. B2C bakambwe si bakiza nnyo. Olunaku olwo ffe wetuli full force tugenda kuyimba kwawukanako ku madrata netutuula. Tugenda kubayimbiramu ate naffe tutuule tuwulize Ebisera tuyimbiremu. Olunaku olutali kirala ku B2C kalenda okuggyako King Saha. King Saha okimanyi tukwagala nnyo etaano waffe. Era bwe tutuuka wali kusaawa eri byonna bwe tuba tusazeewo bikola ku stage okwo tulina plan zaffe zetugenda bagamba naye tuba tusazeewo ku olwo nga tukwataganya tusalawo mujja biraba amanya n'eddoboozi Mr. King mpozi abatulaba kyenjagala okubategeeza nti abayimbi mikwano gyaffe bangi naye King Saha mukwano gaffe nnyo akimanyi nti ate totuyitewo ne tulyamu ffenna ate n'ayitako newaka ne tulya kamwogo. So tuli basanyufu nnyo nga 8 December bambi mujje tuwagire King Saha Bannayuganda mwenna abanyumirwa music awooma nga oba ovuga mu motoka yo n'oteekamu akayimba onyumirwa nnyo ng'otambula. So tuli basanyufu nnyo kubanga tuli kitundu nnyo ku King Saha olwo olunaku era nga tweyanziza nnyo. Bana basawo ne banyabo tusanyusa okubalaba ndi omu kubasanyusa okubalaba naye kati tuli ku ggwanga mujje mu biseera ebyo kubanga mujje mu biseera ebyo tulika buli tukoowola buli muntu oba omanyi kyagala ku music jangu olabe omuyimbi ayimba man olikyali waffe nnyo ate era kimanyi tukwagala nnyo era ne wetuli ewaka tulina ebintu byetwebuulira ebisukka ku music byetukola ki byetujja okuba nabo bwetujja okubalubalulingamu ate tomanya nabo bijja okukola ki okubayamba. So ebisinga banaye babyogedde naye nga twongera okwebaza bannamawulire munnamwe balokojja twebaza TV zonna one love and respect mugende maaso mo bali kwagala Uganda music. Big up on this. Neyandege kuluzambali na banatu aba TV mwena aba social media na kona abantu ebayimbi bannaffe nina omukisa munene nnyo okubeera ku nzaani abeerawo kubanga abaana ab'amaanyi bonna bwe bali wano. Olwekyo nsabise nnyo okuba nti musajja wange King Saha ategese ekigulu kye nga 8 Desemba wano wennyini mujje bangi tumuwagire era nze nenyumiriza nnyo bayimbi ab'ekikula kino B2C n'abamu lwaki lwa mpisa era empisa kintu ky'amaanyi kubanga ono bw'agamba nti ebiseera ebyo ajjukira gy'ava naye fe abasinga tetwagala kwogera gye tukola gyetuva tosobola kwerabira gy'ova n'olowooza nti gy'ogenda olabayo. That's why olaba bano abagamba embeera y'obudde baga enteebereza y'obudde tenkuba ejja kutonya omusana nkya negwaga okitegeera kati kitegeeza tomanyi gyokola ki gyolaga naye mabega biseera ebyo good memories ojjukira gyokola ki neyakulaga keynote tobayimba boti oteeka omujjukira kuba wano woli wandituuseewo senga tekakwatako. N'olwekyo ekintu ekyo tukikubireko mu ngalo. Munfunze ngambala omukisa guno njogereko ku music industry. Mulimu abantu abegyekiiseemu naye nga bo baagala kulyamu buli batya kutegeka bibbulu kukola ntalo mulwanira ki nti nze nsinga ani agambye nti kosinga
nabo abategezi sineba promoter mutegeke festivals abayimbi bangi abayimbi 10 mwekukole bazanako 2 nambole bamutwe endongo ekaabe esi kugamba kumasoma abaana ne Saha ate B2C eyombanani leta ntalo tetu promoting a music. This is very serious. Owulidde tetukopa bintu bibi tukope ebirungi kati nga bannaffe mu Africa Nigeria lwaki bali waggulu kukolagana yene enkolagana mukikubireko sibakakabukasi naye babuulira yeki tutambudde twogera nabo kukolagana kyekisooka bw'oba omanye ekintu naawe akyagala okimanyi toyumba buyumbi jangu ogambe King Saha kino kikola otya tajja kugaa nti omumanyire engeri atoki gyokoze akuyambe kuyambagana n'abasuubuzi bayoza n'ebino ebya kuteeka Swahili kyagamba mbaya kibi oli tubeere bakkakkamu ensi tegulwa oli n'olwekyo tuyita poliisi nerekawo olumugululo saagala kulandaganywa siri politician neneyanziza nnyo kubira abantu mwenna abatulabeeyo papula z'amawulire nga 8 December ebiseera ebyo King Saha Show mujje tumuwagire mwebale nnyo nsaba message yokanye twatukulira mu ngalo ga message okulu message saba kula tusanyuse nnyo okulaba laba omuntu avudde ku katebe n'akuwa ekifo ekyo message kwongereganiza ekitiibwa papa message asigalewo message weyagale mukola wotudde tukulanga kati osigale kati gwejjajja ng'oyamba abaana bano okula nga bolaba aye atabyewakana eyamba abaana bano okula pigi maliriza naki nsogera ddala nenjogera nebaza nnyo nebatolera ku salaamu amatullahi taala barakatu mwenna amannya gange nze okimanyi weboogera ku products za Saha amuhi ndi wano era mumukubire ku ngalo omwana era weboogera ku bantu abali ne Saha mbadde naye mwana kakataka mwali sebonzize wano olw'ensonga nyingi naye ngenda kwogera ku nsonga yange nganze nange nyingiramu Saha mwana lumu olunaku lumu nga nina omukolo gwange temundaba ekiri munjagalamu ekiddi omwana atunga obubale olumba Saha sokera ddala okwebaza mukyala wange antumye n'aŋŋamba weebale kujja ku mukolo weebale kutuyingiza ono yanyingiza ne mu kidaala neno naye mukyala ebbi era mwogedde kuko empisa empisa naziika ku Saha nina ezange naye nina endala zennakoppe wa Saha nakoppamuko era sebo olabanga mpitawo ng'oŋŋamba mbuwaye ku mawu ompitanga n'oŋŋamba nkole ki mwebaze nnyo abamedia mwebale nnyo mwebalire ddala zolunaku nga nnaku z'omwezi nga 8 n'ennaku endala eziddako mwendi yakuba kuba omubali another problem. Have a microphone. I'm here on behalf of the SNK. Sorry, olwaleero mpulire wano kubamunange yasenike sekretary general w'abapromota mu Uganda yonna ayigata kibiina kya kuba abiti kisatira kusituka ate asituka eri omuntu oyo w'empisa atali wampisa ekimutuukako abagenda kukiraba olwaleero nzize ku concert ya King Saha njogera on behalf of my mukwano gwange yasinike ategese concert eno abatamanyi yasinike ye promota omupiira aleesa amaanyi mu music industry yasinike yani eyateeka kyalemba mujjukira bulungi bye busaabala
tayagala nnyo butaala ono baba mawula na grade wakubeereyo mu mandakava ensonga lwaki ansingisega pulezidenti we mubeererewo eyategeka kabisi kandagala David Butalo gwe twatandika naye amasaza aga 2015 ge twaggalamu enambole tuggalawo nambole ntegeeza ki nti promota ayagala kyakola tayagala nnyo ssente nga wadde azaagala asinga kukulembeza nnyo ekintu kyakutteko era omuntu omwanguzi abeera nga yasiinike omanya ddiro otegeka ekivulu okitegeseewa okikoze ne baani era ensonga lwaki tumulabawo wano naye abateekeddwa okubeerawo abakugu n'abatanzi fesira n'abatanzi nalumbi wa kuno bw'omulaba nga waali zambaali nga waali omanya nti abantu bagenda kugira wetwogerera tables nategeddeko konti basigaddewo ngale ekigambo ekituufu tuseebwa n'okuwa afrikana nga 8 kingisa abakutadde abantu bafunda ekigambo ekituufu naye tewali kyakukola abaana Afrika banagenda awalala konsati eno tugenda kulaba konsati ndowooza konsati ziri bbiri ebiseera ebyo mu zaakayo konsati ya zaakayo yali yakubaawo naye olwokuba abapromota abakiri emabega baali bakiboggwe konsati eyo netugibuuka katugenda kufuna konsati bbiri ebiseera ebyo mu zaakayo mutukubire mugabe ekigambo ekituufu King Saha y'omu ku bayimbi be tulina abatono abayimba twasobola okuyimba kapeera konsati neggo nga tuli bidongo n'ogenda ekanga omakidde era ennaku z'omwezi nga 8 abantu abayimba nga King Saha mu Uganda wano batono sijja kwogera mannya kubanga konsati ya King Saha naye kyengagala okubabuulira nti konsati eno egenda kubeera yabyafaayo yasiinike kyemumanyiko nti tatya losi ayagala nyo erinnya okusinga kyakola obufunzi engeri gye siri mwogezi wa mukolo ngenda kuba obulunga mbagamba nti nga 8 ebiseera ebyo muzaakayo konsati na mirundi 2 yakola posta yakola ensobi zaakayo akali bagenda kuwulira ngenda kuba waggulu mbagamba engeri gyekindi konsati ya King Saha esconference ya King Saha saagala kugerako show ndala yonna ate abantu bagambe nti ate mpuka nga kubongotanasebululu oba nkoze ensobi King Saha nga 8 tubeerewo wano naye tiketi zigwawo lwa buwoomi ndi wano lwakuba talina discipline abatalina discipline bamuliriza ne badda mugendo oyogera tusembayo bwomala obize nabwe Saha katono ngiza abaali yosaisinakuba waali walisema mpegayidde ng'oshoya King Saha nyimbira akayimba kali omuli Magumba Kabaka tokeerabira taata okanyimbira akayimba alawumbira akali Magumba Kabaka olamusiza nja kusooka kugamba nti Mukama mulungi ekiseera kyonna twebaza Katonda olw'olunaku luno era bwetuba tujjukira bulungi nsaba Katonda shene be successful kubanga mu kugiranga nze nakulembera kirango ekisooka nze nakikuba nga 8 era 8 tali wala alabika akoze eki atuuse nze nno Saha mwagala ng'omuntu ti ampa respect buli bankubira ampa respect kyakubiri bwe mukubira nga nakinjagala takalubiriza kyakusatu mukwano gwa mutabani wange Katende era ndowooza bwabadde Canada yagulisiza bulungi nalabe nga mukyakala nnyo ebyo Katende tabinkolera Katende nze tabinkolera naye ono bwe yagenze wetwagenze nawe wabaddekana gale Uganda wamwe n'olwekyo naye bwe mukubira Saha waliwo abayimbi kubanga yindi muyimbi abayimbi nga bwomukubira oyinza okuba nga omunoonya nakumuwa mulimu kubanga nze olumu abantu batuukirako nga baagala abalala kati n'onoonya omuntu wiiki nnamba nga takwata simu yo
agakankuddire gundi nagamba akyebase n'onoonya kati n'ebirimu gy'abantu ebya festive season neyina abayimbi bennoonya okuba amasimu n'okugira abantu gakkulu ate ng'abantu balowooza nti oli omukulu mu industry oyambibwa okukola ki naye Saha nkuba essimu ye omulundi gumu n'agikwatirawo n'awuliriza kyeŋŋamba baba wakukikola n'akikola ki n'akikola sebo nsaba ogende bwotyo olwo bonna obali kubana mpisa kyakubiri nze mu bayimbi abamu abansingira okuyimba mu kifo ky'omugenzi radio nze nazaawo Saha ebiyimbi naye bamwe muno bayimba n'ogamba waawo omusajja akoze eki ayina eddoboozi kyonjo nnyo teririmu kasaaniko konna so towange gendera awo yiya bweyiya kamalazi ngutanywa njaga kakati awo yosijagendayo naye omanyi bwobanga oyagala okwagala omuntu n'olonda ebyo ebirungi byayina ebyoba otunuulira wabaawo ebirala byayina ebyo bibeere biki bibeere bibi engaye etunuulira omuntu ebirungi byayina neesiba ku ebyo ebirala oba muddugavu tebikwatako baali atya ebyo bibeera amanyi esootingere katonda we Abannayuganda mujje muwagire Saha kubanga agwanira okuwagirwa kimugwana abayimbi bwe bali bangi boyita abayimbi tuli bangi nnyo naye ate abayimbi batono abayimbi bangi naye ate abayimbi baki ate abayimbi abo abatono Saha kwali bakensa Abannayuganda mujje muwagire Saha babeeranga ne bakafeero kafeero we yafiira nga temukyagenda mu shows weyafa ne mutijja nnyo nga bwe mbadde mumwagala abutunaawo mulaga nti mwali mukola ki naye we yafiira ate nga muvuma tamiiro muvuma biki temukyamuwagira depressions ezo zeyafunanga oluuzi zamutwalanga okutamiira so abayimbi abalungi bano kababeere ba Michael Jackson bandi bagendanga mu depressions ezo oba pressure gye bafunanga from abantu so bwe muba mumulaze laavu ne mujja ne mumuwagira ebyo eddagala lye muba mukoze eki etwa tumuwadde kubanga wabayimbi obeera obaani mu simu yo mulina oluyimba meaning okuyimbi abayimbi tubaagala n'enyimba tuzikola ki ate abasawo bagamba eyo therapy buli owuliriza oluyimba lw'omuntu obwongo buwona ono omusawo dokita ali qualified ayimba n'okola ki n'owona so nobeekyo osawo omusawo nga bwe mutuwagidde ffe baffe mutuwagidde nze sitoma mumpagidde nga bwe mutuwagidde nabano mubakole ki bawagire so ne kusingako awo bwenaba bwempaana Saha nja kuwaana nnyo oyinja kugwayo naye sebo okusooka nkuyozaayoza kubanga obwedde obuli muwanguzi wawanguzi era nebaza mwanya bitekisisebo webali kujja kuwagira on behalf of yasinke omutwalo gumu kale nsaba nkuyite oyogereko ebyannamawulire era nsaba bakulira akalulu n'obugale by'amaanyi tiimu Saha ndowooza kimala ekyo mwogere nga bwe musamba n'ettaka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akapera basoma kakuba Allah. Kubanga tusaba ebintu bingi ne munana yennyini etuuke naffe ffennyini tube balamu kuba munana wetu kubanga tetuli balamu bibeera birala. Mbebaza nnyo baganda bange mwenna media houses bayimbi bannange papa mzee Matofu B2C Reni Maura na Chiko Madrati bambi Chiko Musa asinira obulwadde bwange jamani
Uniform, Bukedde, BBS, NBS, tulina NTV, tulinawo Sanyuka, tulinawo abasigenda kwogera bingi kubanga ebisinga obungi babyogedde babibazizza. Nze kyennebaza bayimbi bannange bukeera kubanga press conference badde yakumakya kuva ku ssaawa 4 naye muyimbi munno okulaga nti ku ssaawa 4 waali bululu kintu kyamaanyi nnyo kubafuula baba tuyita ku embasi ng'ogenda Bulaaya naye ku ssaawa 4 nga zikkawo 2 zate ng'ogenda. So mbebaza nnyo baganda bange mwebale kubaawo mwenna mu kitiibwa kyammwe. Buli omu muwa ekitiibwa bayimbi bannange olitajjaga nakkuba akaama ninda nkwevumire ku TV. Olitajja nagamba nti saa yabadde nayogera bwate sirina muze kwogera ku bantu yadde embeera n'abogera ku bantu tebate binkwatako oluusi. Baganda bange mwebale nnyo abantu bakunga kujja kulonkiya biseera ebyo. Neebaza omwami Yasindi wamponya abaali bannamuzalamuza zijja kujja enkya zirinde omwaka ogujja zirinde wiiki ejja. Basajja ne bankwata ne banfuula omwana omuto ne bandiisaliisa obubange. Naye Yasindi webale kujja nange omulimu gwamufe oguzzaamu amaanyi kuba buli lwofuna akwatirako obeeko kyolaga abakasitoma abo nabo osanyuka nogamba ya. Neebaza Abitex webale kubaawo ebbanga lyonna ombaddemu oluusi wembangizeemu onkubirako nogamba ekyo kireke ekyo kulamu nti bingi webale nnyo mwebale kumbeeramu. Nange siri malayika oluusi ensi entabukako naye obuzimu bwe munkubira ne mugamba beeramu bwe munzize enguluso. Mwebale nnyo baganda bange mwebale ddala abaana ba Kings Empire tutambudde ffenna mbagala nnyo ebbanga lyonna. Manager Sam Mukasanawe gongere yafulimanyi ebbanga lyonna tukulabye ffenna ebyendongo eno. Neebaza buli muntu bajjo naawe nsanze okulaba lonchi egenda kuba biseera ebyo era abawagizi baffe mwenna mbakubiriza oluwaddemba okuleeta maama osobola okuleeta taata osobola okuleeta jjajja gwakyabalina kuba lonchi ya biseera ebyo tugenda kuba tunyumya emboozi nnyingi ezajjenvudde waffe. Ffe abamu tulina engendo gye tuvudde nga bamu bagizannyamu na mizannyo ate ne gunyumira abalala naye nga ate ffe bwe bulamu mwe tutambulidde bwe bulamu mwe tukulidde kwe kusomoozebwa mwe tubadde obulamu tebubadde bwangu naye akayimba ako ebiseera ebyo kagezaako okutemeratemera mu bimu n'ebirala bye munaalaba ku lunaku olwo nga muzze abayimbi bangi n'abalala babadde bankubira nga bandaga bajja naye obudde bubakutte bukwasi n'abalala bangi. So tulina abantu bangi abaliwo ku lwaffe kwolwo mujje ng'obudde bukyali tuddeyo ng'obudde bugenze. Mbalinze mwenna abaagala natubbe ekirabulabu tuddeko mu zaakayo tumalire mu biseera ebyo eyo yonna tugenda kuba tutuukayo. So mbalinze mbaagala nnyo uniform webale kwagala bayimbi munange buli kadde ne mubeerawo ne mutuwagira ne mutubeereramu era naffe abantu tugenda bakunga emifaliso basulenga bwegyo egyo emifaliso ebiwewe era ze nkubulira abaana b'enamba zalidde ku mufaliso ogwo era ndowooza nammwe mubaddeyo nga munengira nsolaki muwagidde era abantu bonna bakunga ebewo ku mufaliso ebbanga lyonna kubanga be batubeeredde mwakusuusuuta naye musuusuuta. Ffe tulina ne kampani ezimu zetusuubira nti zitufunamu ngeza telecom kampani zina tezivaayo erinde wandike proposal weewendule ete empapula 25 tuli kuddamu omwezi ogujja bambi nammwe temujja katusiraine bana abatwagala nebaza junction mall nzizeeyo okwetegeka nakola lihaso obudde busembedde tusinkane ku mukolo gwennyini abantu bawulire endongo yennyini mu bayimbi bennyini mikwano gyange gyennyini yamaani.